kati olina okuleeta number 3 gy'ofunye gross profit n'otandika okugitoolako less ze bayita operational costs. Operational costs bye bintu ebikuyambye okusobola okutunda peeni ezo. Gamba nga olina okuba osasula rent, tugambe we tutundira peeni ezo tusasula rent wa mitwalo. Actually tukitwale nti zino sales zaffe za mwezi, tukitwale nti zino sales peeni 1,500 tuzitunze mu mwezi mulamba. So kati tukomawo ne tugamba rent, edduuka lyaffe litunda peeni ku NASA baatuwa tugambe akazigo, baatuwa ka section we bapatitioninga we twenyolera rent, tugambe tumuwa emitwalo 15. Ninawo salary, ninawo omukozi gw'empaayo tugambe emitwalo 10. Bwe bansaba electricity ku kizimbe nze zange empaayo mutwalo 1. Bwe ntuuka ku transport eyaleeta peeni ezo, transport tugambe nakozesa safe border oba border yonna ey'ebbeeyi rayisi nekozesa 15,000 n'ebijeeri n'okubintuusaako n'okubisapulainga essomero gy'emitwala tubaleyo omutwalo. Kati ono salary tubaze wa mukozi wano nawo njagala kusaawo ssira. Tulina okubala salary owa employee, kyokka tulina n'okubala salary business owner. Gwenga nnyini business olina okwewa omusaala. So salary business owner katugambe salary employee, salary business owner ogenda kuba weewa, oyinza okwewa salary employee katumwe emitwalo 8. Salary business owner katumwe emitwalo 4. Salary business owner katwewe emitwalo 12. Kati total wano ne bwetwewe 13. So total gino 15 ogattako 15 3 4. So zino ze total expenses. Kati tulina okuleeta namba 4 gross profit minus gross profit minus operation expenses. Nojja n'ofuna gross profit temwerabira gyabadde emitwalo 45. So tujja kugireeta emitwalo gyaffe 45 tutooleko 4 tufune emitwalo 5. Eno gross profit kasitogeza n'omutoolako operational expenses. Eno number 5 eno gye bayita net profit. Oba okiraba bulungi kandabe? Oba okiraba bulungi awo nti gross profit amagoba agaffe ag'ekiguumaazo gyabadde emitwalo 45.
tuyina okujja tujjeko ebintu byonna bye tukozesa mu ogwo omwezi twajjeko rent wa mitwalo 15 tuyina omukozi atuulawo wa mitwalo 10 amasannyalaze ga mutwalo gumu transport mutwalo salary business owner mitwalo 13 ne tufuna toto emitwalo gyaffe 15 bw'ogattako 1025 n'omutwalo 26 27 bw'ogattako 13 gye mitwalo 4 bw'ofuna emitwalo 4 Walugembe James webale kusiima mukwano so bw'ofuna emitwalo 4 olina okugenda oleete gali amagoba ag'ekiguumaazo aga gross profit emitwalo 45 ojja otuuleko zino operational expenses tufune emitwalo 5 kyova olaba nti bwe twabadde tuli nga tutandika naleese muto wange Aaron n'akugamba nti definition ya profit egamba nti ze ssente zonna ezisukkulumye ze ssente eziyinza osukkuluma senga oyina ze watunze ezo ze watunze ze bayita sales n'olyoka ojjako expenses okitegeera ensaasaanya ne costs nga bw'olaba ebintu ebyo wabisuubula n'olyoka oddamu n'ojjako n'emisolo okategeera ke nkugamba kasita ofuna emitwalo egyo 5 ago ge bayita amagoba tebageza ne bakulimba naye kati sooka owulire kino obadde okimanyi nti ba accountant bonna mu nsi bamala emyaka 3 kino kye tusomye leero twakakisomera eddakiika mmeka twakakisomera eddakiika nga 2 kye tusomye leero kye bamala emyaka 3 oli ne bamuwa degree mu accounting business yo kasita onoongeza ekyo kyenkoze n'okikola buli lunaku wamaze dde okugaggawala